Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno eggye lya UPDf lyatandika okwamuka eddwaniro mu ggwanga lya Central African Republic ekyakakasa nga bwe yalivudde mu bikwekweto ku Joseph Kony ne basajja be. UPDf okuva e Central African Republic yategeeza nga bwe yali ekizudde nti Kony yali takyali wa bulabe naddala eri amawanga omuli Uganda, Democratic Republic of Congo, South Sudan wamu n'eggwanga lya Central African Republic. As UPDf ensured that Kony is now decimated, is a reduced force, is no longer the chief threat to the country of Uganda and its people. Chokolwaliro omuduumizi w'eggye lya UPDf General David Muhoozi ayongedde okuwa ezimu ku nsonga ezawaliza UPDf okwamuka ebibira bya Central African Republic gyali ekulungudde emyaka 9 ng'efeffetta abajambula ba Joseph Kony. Naddala developments mu South Sudan. Eyo mission tubadde ne forward base nzara eri mu South Sudan. Bw'oba otambula otwala emmere n'ebirala supplies oyita mu South Sudan. So increasingly main supply route yaffe ebaddemu n'ebizibu. Ekyokuba nti ebitundu Kony mwagambibwa okusimba amakanda bigazi bw'ogerageranya n'omuwendo gw'amagye agabaddeyo nakyo kibadde kizibu ky'amaanyi naddala eri abasirikale okugenda mu maaso n'ebikwekweto bino. Battalions zibiri mu nsi ennene ne bw'obeerayo effect eba ntono ate waliwo ne cost ez'okubabeezaayo. So mu kulaba kwaffe tugambye nti katukulinge out naye nga bwe tulaba measures endala ez'okupulaginga vacuum gye tulekawo. Kyokka UPDf etegeezezza nga waliwo obwetaavu bw'okusaawo eggye mu bifo weevudde okwewala okw'omwaganya abajambula ba Kony okuttukiza obulumbaganyi bwabwe. Nga MINUSCO okudeployinga gye tuli mu bifo gye tulimu mu Central Africa. David Muhoozi kyokka agamba nti nga UPDf beetegefu okutendeka eggye lya Central African Republic singa wabaawo obweyamo bw'okufujjirira ensimbi enteekateeka eno. Tuyinza okutraininga faka bw'wabaawo partner yenna ayinza otuyamba mu bills oba cost y'okuyamba mu training so that bafune obusobozi bwabwe bw'okukola security yaabwe ate bakapasite olubeerera mu kifo ky'okudipendinga ku bagwira. Okwogera bino Muhoozi nga aliwamu n'abakulu abalala okuva mu minisitule y'ebyokwerinda babadde balabiseko eri akakiiko ka paalamenti ak'ebyokwerinda gye babadde balambulira embalirira ya minisitule eno ey'obuwumbi 13 ey'omwaka gw'ebyensimbi 2017-2018. Ababaka bategeezezza ng'ekisa bwe kituuse etteeka erifuga eggye lya UPDf likyusibwe naddala bwe gutuuka ku bantu abatuula ku lukiiko olw'okutikko olw'eggye lya UPDf. The president summoned the army council. General Muntu was not invited. When I read your act, General Muntu is number 1. I looked through, I was out of the country, but I looked at the picture taken at the steps of State House, and I wanted to support General Muntu. He wasn't there. My question is going forward, is that section of the law tenable? Given that over time, army officers will change political persuasions, amateeka gabeerawo okusobozesa okuddukanya ensonga. So mu kulaba kwaffe tulina ensonga ezitali covered mu mateeka nga bwe gali ze twagala tulongooseemu then tugende mu maaso. Abamu ku bantu abali ku lukiiko luno kuliko President Yoweri Museveni ng'omuduumizi omukulu w'eggye lya UPDf, General Edith Mwine, General David Sejjusa, Salimu Sale, Matayo Kyaligonza, Kahinda Otafire, songa ne muna FDC General Mugisha Muntu y'omu ku abo abatuula ku lukiiko luno. Julius Senkandwa, NTV.